mwebale abalabi ba channel no Unique Media samike ge manya gange. You can like, share and comment. Media Shade Uganda yituyambako okulaba nga tukwata ebintu bino tukula obirabe obitegeere tukutuukira gy'otabadde ntulaba nga ate omanya naawe ebintu ebyenjawulo. Solo banoonya ku Ebintu road bakola biki basomesa ebikwatagana ne TV, radio, njagala kola radio production, njagala kuyiga kola ku TV, byonna banoonyeko kweze namba zolaba ku screen yo sente za kuteesa kubanga Uganda nga wogiraba biba byakuteesa. Nagamba nti fuba nnyo obeerenga mu nsi eno olina kyomanyi. Olina kyomanyi kubanga oba tolina kyomanyi Uganda ejja kukulema. Nkiddamu era nkyogera mu buli video zange nti video zino nzikola muzirabe naye toziraba with bias. Obeera nga gwe toli open minded nga video tugenda okwongerako olunaku olwaleero nalaba abajajinga even before they had oba they watched the whole story. So omanyi ogenda kuvuma kutyoboola kuwemula bambi to commentinga comment yo mbasi gyetaaga luli nanyumyamu ne Senoga mukwano gwange tulina we yankomya we tugenda okutandikira twabe nga tumalayo olugero. Topic ekyali ki twogera ku Mukenenya oba kiyite HIV AIDS. Mukulu Senoga wanjisabo obulamu mugamba ki? Obulamu bulungi. Nateekayo show bangamba olabika bulungi waliwo abampazi message ngamba bo bali ready okubeera bakazi bo nga bakunoonya ne ngamba njabigamba nga nkomyewo okulaba bubadde butya okuva luwe nasemba okulaba ne kati. Yes, nga weeri enkola twebaza Katonda still olwa buli kintu kyonna ekibaddewo ekirungi ekibi ekize nga kisaamusaamu omanyi ne be tuyitanga ebizibu oba problems oba challenges ebiseera bisinga the word problem kiri mu short form katugezeko kifu okigaziya. It's there is letter P. It's possibility mu bizibu mubamu possibilities mu bizibu. Then the letter R, reliability, bibeerera. The letter O, they are organizable. Bigidde Senoga. Data cheddakao, is it L? L. Kuddako B, they are bold. Bivumu nnyo okusinga ne gwe birumbye. Bivumu nnyo bina amaanyi bina bimalirivu nnyo. So kati then L, their lessons tuyigira mu bizibu ebyo. E, they are exemplary. Byakulabirako M, they are manageable bisoboka. S, to solutions, they are solutions ku buli kizibu kyonna. Nsinze kwataka M biri manageable bimala nebigwa. Exactly. Babuzeeko bannange basebo ne banyebo abalabi ba channel eno abatugoberera abatwagala abalikinga abakomentinga ne musharinga mukola kyamaanyi mwebale nja ku respectinga buli muntu manyi buli muntu endowooza esebo kya bugaga gyali nayatenza abavu so mbasamu ekitiibwa ne mbagamba nti temukoma kulaba naye muyige. Bw'onoolaba obulabi n'olekaawo tojja kuyambibwa naye laba yiga ate yongerayo obubaka bujja kuyamba omwanawo. Kale n'oba tewazaala ng'emyaka gigenze kasita wazaalwa weereza omwana wa mugandawo bujja muyamba. Okay, Senoga nze twongereyo ne maaso eyo ajala kunzijukizaako waliwo ebibuuzo abantu bye bambuuzaawo mu comments njala tubikoneyo katono okusinza ku story yaffe we yakoma. Twakomanga ozeyo mu kyalo byolwala omaze obitegedde after okulwana ennyo okukikkiriza nti kino kati kyekiriwo. Essimu ozikuba ez'omukyala takwata, then eventually nakwata nakugamba nti pressure ebe ntono natambuddemu katutandikira awo. Alright.
nga bw'oyogedde nti yamala n'akwata by the end of the day n'aŋŋamba Senoga pressure eba entono natambudde bwe naakomawo at any time nja kubanga nkubwe naye togenda ewaka kubanga tebakumanya abaliyo ate n'asikaali mulala asikaali mulala simanyi kubanga nafuna omukisa gulaba ku asikaali omu yekka abalala saafuna nalaba asikaali babiri bwe naddayo nalaba ne bwe nali nkyaliyo nalaba gwe yangobako so nembeera mu kyalo neŋŋumiikiriza time neetuuka embeera neegaana embeera bwegaana mu bulwadde wakati nalwala nno nenegayirira senga wange muguze ampe 15,000 niyo bazaaliza ki sijjukira naye nga namusaba 15,000 senga wange n'agaana naye kati gwogenda kufa sente nkuwa zaaki sente nkuwa zaaki ogenda kumala ofe nemugamba kale nentunda essimu yange nagwe nagiguza bamita busuulwa nagimuguza 15,000 ne layini yamu naye nga kyaja sigirina kati osekaki okyajingaki bankyajingiranga twalinaawo omwami ng'alina sola essimu yange nga bagikuŋŋaanya ne bagitwalayo ne bagikyajinga ne bagikuŋŋaanya ne bagikomyawo kati ebiseera ebyo layini agenda agigulewo ye bagala guduwirwe yangula guduwirwe nasimba 5 zange oba nazikolamu ki sijjukira naye nga nazifuna then netandika obulamu bambi Habert yambererawo nnyo big up Habert yambererawo nnyo yanzijanjaba nayagalanga nnyo olumu okubeeraawo nga nina gwe nnyumya naye najja kati nga omanyi bino nali muvubuka muto myaka gyali gikyali mito kati nga ekiro empewo y'ekiro kukolola tutunziba n'enkolola kati nga nsiba ekintu mu bulago nga kinene olumu nga nkolola n'envomitinga nga ne bukyanga navomitinze naye nga yansibye wano ekintu nga kinene wano nga nvomitinga kuli kwennyininyine ku kintu kye yansibyeko ate n'agenda akyoza banne musajja oyo birwa nkubanja Habert tulina ensonga zaffe sebunkubanja yambeererawo nnyo omusajja oyo yambeererawo nnyo era bwe kiba nti bino ebyokumanya abantu okubeera nti twebbulamu siwasawa mu maka g'aba Habert gye bamuzaala ali muganda wange so time neetuuka nakunyumizaako ko outside the camera nti time yatuuka ne bambika wange kakati nno due to that process onabona nga mpiseewo bambise bakoze batya balansa okunzijanjaba nzize engulu ago nno maanyi galuta maguzi kuba gwe ajatugoberera nayogerako neŋŋamba nti nze senga wange yamala okujja nga amaze okuwakana siyinza kufa siyinza kuba nti nkyali mulamu n'aleeta akagoye nankwatako era nenkugamba nti yali akwenyinyala noli okuŋŋamba ye yalowooza walina obuwuka bwe obukumala nga tayagala kwongerako nga sagala nyongereko bubwe sagala nyongereko obuwuka bwe era ne bankwata in fact ye senga n'adduka n'addayo eri ku kijja era gye yasinziira n'agamba abantu temuziika ntaana anytime agenda kufa Senoga agenda kufa senga akutumiddeko nnyo mukwano gwange sebo akyaliyo gyali senga akutumiddeko nnyo mwagala nnyo by the way
senga nabo mbankwagala nnyo mbasenga abange bonna gwe nsinga okwagala. Lwaki? Mukwano gwange yali akubise. Tekijja kuba mukwano gwange, tekijja kuba mukwano gwange, mwagala nnyo. Yeah. In fact ku Senoga house, mu Senoga family n'ekifaananyi kye kiri ku mwanjo nnyo. Twakiwanga kisinga n'okunyirira kirungi nnyo. Mwakiwanga mutima mulungi oba olina akebera emitima gye siri Katonda olina akebera emitima naye nga twakiwanga. By the way, okumanya mutima mulungi kyekisinga okuba ekirungi n'obunene. Kinene kirungi nandibadde empanganya ekyawo nebalutamaguzi ateko katono weewuunye mwanattu naye ono ye wa musaayi. Kakati nga bantwala mu ddwaliro nzijanjabiddwa, Mungu n'asaasira. Omusajja ono yali azze kuziika ebyerutamaguzi, oyo musajja aziika n'agamba aziika n'abatamukwatako osa abalondola n'abaziika. Nange muziisi ate musapootinzi Honorable Kajambo oyo mukama wange oba naayitawa lutamaguzi Kajambo munaye nga nzijanjaba Mukwano Medical Center yakola omulimu gwa bbeeyi okuba nti nzira engulu n'amaliro ge sijja kumenya naye okusinga ennyo Mukwano Medical Center ne Slam wa Councillor Innocent Kaita bakola omulimu gwa bbeeyi nnyo. So n'abantu sekinnoomu abebbali besaamanya kubajjukira Innocent nga ayinza okukuba omulanga. Olina golaba Innocent azina emitwalo 5 kumba azijja ewagundi naawe ezaatano n'agaleeta. So kati nze ngamba nti Innocent weebale nnyo aba yayimirira mu bwesigwa n'atuukiriza kyebaamu n'atalya kuba n'abewuwe naye bali bubi bali bulungi nnyo ekika kyonna nti bonna bali oke. Naye yasalawo n'ajja ayambe nze ate ali obi okusinga kuba ekika kye tugambe bwe tutyo. So n'olw'ensonga eyo mwebaza. Bwe nafunamu obuvumu olwo nga ngenze entereera omanyi nagambye nti ebizibu bino bisoboka, they are manageable. Nempulira nga nina ekibanja muli munda, nze bankebera omusaayi nga ndi negative, ne bakebera omukyala nga ali negative. I had a question, a very big question, nga muli ngamba naye najjawo obulwadde buno ebanga bwe nina byebyo ebireetera abantu abamu okumira eddagala nga talimira. Amira muli yeebuuza naye kale ngenda ddimira naye nabujjawa. Nzijukira Fred yali mulamu, gundi yali mulamu, kyaba kitya ate sijjukirayo mulala yenna, okitegedde. Kati awo n'asooka agenda nga asengejja n'ajjukira nti twali bakinywa nnyo ne Mariam era nga tugamba woligwa wendigwa. Gayi najja asala 3 olwo ng'ajjukira Gayi bwe yajja yasooka Mariam n'amusala era Mariam n'agala tuli ba blood ffe tulya kamu era pisto gye bakozesa okusala Mariam nange ye yansala. Kyandibanga awo we najja oba obuzibu, okitegeera. Kati omuntu yenna naddayo mukulo nange naddayo. Kati nsize ekifaananyi okulaga abantu nti nange nina endowooza gye nafuna ate nenkolera ku side omwe ebendala. Sigamba nti kirungi nnyo to go and make a follow up waje obulwadde. Abamu basucceedinze n'afuna okuyambibwa okutuufu, abamu bajjeemu obulemu forever nga tebujja muvaako paka lwaliva mu nsi. Ng'obulemu abujja ku bwongo, abamu nga physically afunye obulemu obwa ddala nga tajja kuddamu kutereera paka, okitegeera. So mentally ayinza okubonaabona paka. Abamu nga baamukubira ddala enku, abamu bafune n'okufa. So si kirungi nnyo kasita omanya nti olina akawuka. I support people kwekebeza nina akawuka. Kale bino byonna bimanyi oluvanyuma naye ng'obulamu bukola ki? Ng'obulamu we buli. Nze naddayo ew'omukyala naye yali aggaanye. Yaŋŋaana era saamukubira ssimu ku luno kumwebuuza namanya era ajja kuŋŋaana. Nakonkona ku geeti munnange amateeka bagali gakyuka banzigulira mangu
luli gaali tebamala gaggulawo omugenyi wonna azibanga lyenamalaawo. By the way, kano akabuuzo kankayise wano. Waliwo omu eyabuuzizza n'agamba ebbanga omwami oyo Senoga lye yamala ewaka talina gwe yalabawo waka, omukyala ono teyalina baana. Nakitegeera oluvanyuma nti yalina abaana naye salabawo ku muntu yenna. However, mu nju mwalimu nga bapininzemu ebifaananyi bwe biti naye ng'omubuuza ate oyo nti oyo yali Scotland, ate oyo yali Germany, ate oyo bonna bali bweru abo bonna. Naye kyampa endowooza nti maybe oba gwe yamalanga okusiiga odde gwatimba. Ndowooza yange kuba salabako sijjukirako mwana muwala. Bonna balenzi neŋŋamba ye nkifuna kati oba gwe yamalanga okusiiga gwe yatimbanga. Kati nebaza Katonda nwana nnyo okuva mu abo be yatimba nnyinza okuba siriiyo kuba ndi kirooto kyantiisa gy'ali. Gwe obeera gontimba? Sisobola. Olabisa nnyo. Sisobola kutimba baaba. Olabisa. Kakati otuuse okonkonye baguddewo ka small gate nnyingidde munda. Namusanga abakola. Mupya. Yaŋŋamba wandiika wano neŋŋaana nenyingira buyingizi. Sebo. Nemugamba nentuuka namusanga ali ku kashedi omukyala atudde. Nemubuuza sibeta nno nnyabo netunyumya naŋŋamba ng'ofaanana Senoga. Nemugamba yenze Hassan nti ye ng'okoze mu kiki? Nemugamba mbadde mulwadde munnaye. Kiki ekikuluma? Nemugamba nja kubuulira kantuuke bulungi nanga yingira mutulina tutulana wabweru tuwajja tumala. Kati kyava ŋŋamba kiki ekikusumbwa? Nemugamba Nalwala bankebera Nalwala siriimu. Nantunuulira lwawo nga kyantunuulira. Naŋŋamba kyandiba ekituufu nga walwala. Teyeekangamu. Wabula yantunuulira ebbanga ddene. Nanga kyandiba ekituufu nga walwala kubanga nange ondaba wano nange ndi mulwadde. Nemubuuza gwe ate ki ekikuluma? Naŋŋamba nange Nalwala siriimu. Nemugamba kati gwe wansiiga siriimu? Nagamba iwe mbanze namukusiiga ogenda kunkola ki? Watyo. Nze talinamu keetonda yadde n'akamu. Okiwulidde? Nze namukusiiga ogenda kunkola ki? Gwe Senoga nakuwa ssente zange, nakusuzanga bulungi, walyanga bulungi, weebakanga bulungi, ennyumba ya tiles mwe wasulanga, kuliko ne net ku kitanda, buli kimu nga kipya, gulidde engoye nkuwadde ssente zange. Okitegedde? So kati byonna byabaawo gwe wali weeyita nnyumba nti nkuzimba, nkussaamu amadinisa n'enzigi ennungi, nkusiiga langi, male nkupangise kufunengamu ssente annually oba monthly. Kiwafuna kyakugwanira ye siriimu oyo. Temuggwa muzunga nnyo abavubuka, naye tokkiriza kufa weka. Entaana y'omu eba enyiga. So ofunayo abawala abato ba myaka gyo baagala nnyo ssente. Nze nja kukuwanga ssente ez'okukola ekyo. Kwegamba talina ssente ziyinza kale kuyambako okukulabirira, naye alina ssente ez'okkuwa osiige. Siiga abaana abalala abawala abato baagala nnyo ssente abali mu myaka gyo. So what you do, gwe genda obafune, nze nja kukuwanga ssente ez'okukola ki? Ezobasikiriza. Byonna tebyannuma okutandikira eri, tebyannuma okutandikira eri byonna bankebedde, nina akawuka biki ntandise treatment naguma. Era kubeera wali waŋŋamba ku ntegeerayo ekiseera ekyo omukulu ng'ayogeddeko naawe mukulu Innocent
gwalowooza akawuka ojja kumira kagende. Twayogera yanga bali bonna abaganda nti olina siriimu bakulimbye, tolina siriimu, olina bubeezi kaleeta siriimu. Kati nenfuna endowooza nti kisoboka okubanga nina akawuka kano nakamiririre ddala kajja kgenda siriimu aleme kujja, naye nalina ebi nalina siriimu n'akawuka kaako kuba nali maze okuggwayo. So kati yansinza businza amagezi, amagezi ago which gankolera ganzizaamu amaanyi, nasaba n'emmere ng'amaze obbiŋŋaama, nasaba n'emmere nako okumira n'endya n'eŋŋuma omutima. Wano we ŋŋambira abatulaba n'abatugoberera bonna, mu nzikiriza yonna gy'okkiririzaamu, naye kanneekubireko oludda ngendeko mu Bible katono. Mubuulizi, I'm forgetting the chapter, ne verse eri mubuulizi, gundi eri mubuulizi, Ecclesiastes. Katonda bagamba nti nja kukuyamba, nja kukulembera amagenda go n'amadda go. Naye waliwo akakulizo kamu ke yateekawo nti mala okuddamu amaanyi ogumena nnyo omwoyo. Agambye ajja bikola biri, ajja kukuyamba, naye waliwo kyakugambye okukola, sooka oddemu amaanyi ogume nnyo omwoyo, yajja kukola ebisigadde. Wansi awo nnyo bagamba nti totya, kubanga okutya is a sin before God. Awo wokka we nagumira neewolayo ko ku bunyiriri obwo ne ŋŋamba kale kambubeeremu baga kabunsulemu ne bumbeeramu. Kati ne ŋŋamba no, ekiba kibe, this time round kaŋŋume. Naye okuŋŋamba ebigambo ebyo kwalinga okumpa death air ticket. Bwe twatuuka wano, oba ofa tofa wekka, funa boofa nabo. Nagamba true ngenda kufa. Nali manyi mndubuusi niterunaggwa nina okufa. Kwa yambuza olina ssente mmeka ggwe? Nenzijukira atalina ssente yenna ateekeddwa okufa. Niŋŋamba lwaki omukazi ono ye akyaliwo? Kuba alina ssente. Nawuli nnaku ng'enzinzeeko naye nenzijukira nti bwe kiba nti ye eyansiiga obulwadde akyayogeza amaanyi bwe gatyo, bwe najjawo okutya nja kubeerawo. So okutya nakyo is a sin. Ekyokubiri, okumanya nga kibi kinene nnyo, kicontributinga kinene, kigattako 65% ku kufa kw'omuntu, kikola 65 ku 100 ku kufa kw'omuntu. The more you fear, the more you go. Gyokoma okutya olwogenze. Even in businesses, fear to make a risk, you done. Abaana batyawo. You done. So ne njoliga n'omukazi n'aŋŋamba genda obeeko oba osiiga period. Kye nakola eky'amaanyi, amagulu gankutukago sijja kulimba, nashivalinga nakankana, nina obuzibu bw'omutwe, era gwambaluka there and then nempulira ng'embeera eganye. Kati kye nakola okwekkakkanya nenkwata no kati si kyabulina nabulina luli eri we nalwalira ennyo. Kati yingi ne bagisiba. Teza n'omutwe wali guleeteddwa. Yes. Now mu kufuluma okwekkakkanya ne ŋŋamba nkole ki, nenkwata ka small gate kali nenkabangi nga nnyo bweti papa naaseka nnyo kugamba nga lali kyokoze kyamaanyi nnyo. Bwevaamu nga ngula endala nenfuluma neŋŋenda. Oloddawa nzira nabweru noonya mukulu Innocent, era gye nava
yali akujjeeyo mu kyalo olwo akulese nabweru nzizeemu n'amaanyi naawe nzizeemu amaanyi gwe ndi amenvu ndi ovakkedo ndi ebibala nyiza n'okulya emboga embisi manyi n'okugamba green pepper mwongere mukendeezeemu kati nyiza n'okulagira Innocent nkulamusizaako Innocent ng'amaanyi yakuwa mangi abonyebonye nnyo nange bambi n'ensobya ndowooza leero anzaalukuse n'anyiiga jangu naye lwaki munnange taata kale tuulaawo so mwagala nnyo kubanga taata gyendi so nzizeeyo bwe naddayo ate size kundiri olowooza olw'ebigambo kye nakugambye nti bikola kinene nnyo 65 ku buli 100 kufa kw'omuntu kano ke yakugamba nti entaana y'omwenyiga kyamenyawo kiri nti osobola omira eddagala ne kagenda kyasiimulayo ebya Innocent ate nadanga yakulimba entaana y'omwenyiga ate ng'abyogera mu vumu n'okukudaala nambuza gwe olina ssente mmeka olina ssente mmeka ogenda kufa naye entaana y'omwenyiga bw'onomya eddagala oyinza okubeera ng'omize eddagala naye entaana y'omwenyiga nange ndi mulwadde ate ogenda kundoopa wani nemugamba siina nenfuluma bwe naddayo nendumuwa Innocent nagamba no wakoze bubi nensaniziramu ku macupa nebasaaka amacupa mpiso banzijanjabye eddagala weeks zaalinga 2 mucupa nenga siibula nenziramu trainings zange ng'ayita abantu abali positives ne baba counseling nga nange ndaba antutte emisomo egy'enjawulo tandise okunyamba mu kino mukiri kati kola bwoti wano bakola bwe bati eddalo limira bwoti bagattako kino ddagala okuyamba eno vitamini ekola bulungi multivitamin ekola bulungi omanyi kano ka syrup kalungi nnyo nagamba okamanyi be naguze emitwalo 9 kako kange nti mitwalo 9 nti ye kati kanywe nga tokasaasira nange nenkanywa dda mwenda gwaffe gwagenze webale nnyo kati kola bwoti omuntu yena ayina akawuka nti akera kumakya nakola bino wammanga nti akolabirwa adduka nodduka nobineguta nokulaba ntuzemu n'okutuyana mwana atu neŋŋenda nga mpita mulamu oba okutandika obutandisi naye ate nga banjoza nga bantereeza tayimu neetuuka omukulu nali kusomera erimu nga ngenza okubeerako n'abayizi omanyi nze erinnya Mr AIDS we riva natandika okukola advocacy nga binjogera mbifaanana nga nfaanana siriimu gwe nsomesaako faanana bubi ddoboozi nga nina ddene naye nga ssebo amaaso emimwa embeera nandi bwentyo so kati ntandika okwogera n'abayizi najja ngaininga like nejjamu kuli okuswala naye nga mpulira nina okugamba abayizi ekyantuukako bagendeyo nga bamanyi kyekiyinza okuddirira era nga bwembagamba kuba tooki wajooyitira ani gwolina maama we akola biki ewaka gwe omulaba akola biki buli lwodda ku ssomero senga waakola biki baaba waakola biki mugambeko totya kumugambako kyebalaba nze ŋŋamba abantu mu vidiyo zenkola bulijjo nti amaanyi gange gonna amaanyi ga Senoga initiative gonna amaanyi ga silaamu gonna gali mu kwogera once we talk tukyusa emitima gy'abantu bw'ojja gye tuli after kuwulira njogedde owulidde after kuwulira ozze gye tuli bw'ojja gye tuli ne tutekinga action naye ng'osose kuwulira ewali amaanyi gaffe sooka owulire kati take an action ey'okujja tuzanye paati yaffe that's how we do things nentandika okutambula nenfuna nno abantu bangi mwanattu abagamba nti Senoga singa nninga ggwe ne banneerabiza abantu baali bangi abanjega ne banneerabiza abankyawa edda kati Innocent kyava ngamba no you should make a platform an umbrella whereby abantu ne bakola ki bwe beekuŋŋaanyiza awamu abalina akawuka ne mugamba tofaayo ngenda kola Senoga initiative nenkikomyawo nagattako for positive living kwe kufuna erinnya eryawamu
Senoga Initiative for Positive Living. Kitegeeza nti alina contribution ku linnya eryo Innocent. So netukola umbrella efanagana bwetyo netujja nga tutambula. For sure tuyambye abantu bazzeemu amaanyi, abantu bamize eddagala, n'abaali baalivaako baaliddako balizzeeko era balimira, and they love what they are doing. Remember this. Embeera kasita ekuzingako obulamu ne busannyalala nga tolina kuyamba, you will die because of loneliness. Naye bw'obanga kuliko omuntu akutegeera gw'ogenda okubuulirako, kubanga n'okusharinga ekintu kirungi, kino kizibu kiba kinene, naye once a problem is shared eba half solved. So kyokugamba abantu tolina wakugamba, tolina wakunnyonnyola, tolina wakukubira ndulu, wakuddukira. Senoga is your brother. Nze mukulu w'ekika, nze mukulu w'ekika, yogera nange mbuulira, kuba nange singa nasirika nesibako bembuulira tewandina nandifudde. Okitegedde? Jangu. Aha, exactly. Nandibadde mufu. Ekyokubiri nti singa Innocent namala musasula okwogera nange, eryo seba abantu seba abanene omulaba 5,000 10,000 ebintu ebyo binyiiza kiwulira consultation fee. Tobyagala gye biri noono tobyagala, kola ensi eyiyo. Kola ensi eyiyo. Sajja basoma ebitabo. Magezi wengakuwa nze tegagenze okitege kale we biyingiramu oba kuteekamu ssente kale onsabase naye just okwagala paku magezi kino kiganye kaja imagine Senoga senga osaba smart consultation senga boza abantu bameka abafudde nga tebazisobola abayitirivu baite muze si charging center omuntu okumugera naye nkubira akasimu jangu ku office ndaba nzikije singa bugabi nnaku ndiwo Monday, ndiwo Lwakusatu, ndiwo Lwakuna, yesigadde ndi mu baana baffe wa Senoga Initiative. Okay, kati Senoga nga sinagenda wali byenjala era otemeteme omukyalo n'akyaliyo mpulira mbu gyali kubanga covid on yaddirira asembyeyo yantiisatiisanga nakyazibwa ku radio ezenjawulo, TV ezenjawulo, papula z'amawulire, naye nga ndaba ankubira essimu zino eza private numbers, nkulaba oyambadde bwoti nga bwe nyambalidde ddala ngenda kutta nga ndaba obusobozi obuli obunzita. Naye lumu namugamba, yaŋŋamba nti lekeraawo okwogera ku ba sugar men sugar daddies, lekeraawo funa topic enazo oyogerako. Ne mugamba now enaŋŋamba nti awatali kyogenda kufa. Ne mugamba oh very good. Ne mugamba nti mu nsi muno bw'oyogera amazima ofa mangu, kyokka ne bw'osirika ennyo era ofa mangu. Naye ngenda kufa, Mukama nnyambye nti eryo Senoga abala balinga 10 abatendeka obulungi ate babi nnyo n'okusinga Senoga gw'ogenda okutta. Kati nzita naye nga ensi etegedde nti gwonzise. Already omuje nayimirako nenkola eddoboozi eryo, nayimirira ku mpewo za CBS nenjogera, then we namaliriza nengenda ku police station zaali 3 nendipotinga ne bampa references nenzikuba ebifaananyi nenzisa ku mitimbagano gyange gyonna. Olunaku nasemba okufuna essimu z'omukyalo oyo lwe nasemba yani ye brevi ya brevi brevi kyokola kikyamu oba okyalinayo abaalabu kyewakola kikyamu, kyokola kikyamu era kyoadvocating lafo kikyamu, kubanga why would you tell someone okustoping okwogera kuba sugar mami sugar daddies si kirungi. Asamike gemanya ge tuwa ne Senoga atuwayawayamu tumalayo paati yaffe eri olugendo lwe ngeri gye lutambudde okubanga ali wano musajja w'amaanyi era nze yasooka okuŋŋamba nze Mr. AIDS neŋŋamba Senoga talimba nga ndaba alabika bulungi, asinga bangi nnyo bemanya abalamu abali eyo
naye ng'era endabika bwe batubayimiriza babiri tugamba Senoga oli mulamu ono ye mufu. So kakati Senoga, HIV stroke AIDS, nsobola okuba nga nnyina HIV nga sirina AIDS, yewe kiba kisoboka, njagala ontemeretemeremu AIDS kyeki, HIV kyeki? Njagala okusobola okujjukiza abantu nti kye bayita okulwala n'okufa biringa ebyoluganda naye byanjawulo. Bw'olwala oyinza okuwona n'otafa, naye ate n'ofa nga tolwadde. Kitegedde? Abadde mutulo n'afa, byanjawulo. So HIV kaba kawuka. Akawuka ako bwe kayingira munda mu ggwe, mwana ttu tekakutta. Kasaka busasi binaakutta. Bwe kayingira munda mu Senoga, tekatta Senoga. Kayiikiza buyiikiriza Senoga ne kafuna ne katuula. Ne kazaala nnyo. Kazaala. Nga kabeera kamu. Twakazaako nti kawuka naye nga buuka. Yalwala obwo kiwulika si bulala. Munyeera waliwo gwe nasanga mu motoka naga wuuyo wa insect wuuyo agenda ngamba musajja yabankazako ndi wa insect wa insect wuuyo agenda. So akawuka ka Mukenenya kano bwe kayingira mu ggwe tekakutta, kasonda busonzi maanyi ne kazaala. Bwe kazaala kaleeta endwadde ezikujjawo amangu. Kanafuya ebisenge by'omubiri gwo, kyekisooka. Bwe kanafuya ebisenge by'omubiri kakoleramu effujjo, litya lyerino. Munnange kalya nnyamayo. Gw'olya mmere, nomala okulya emmere ko kalya nnyamayo. Tekatyonkanga bukanzi. Tegedde? Akawuka kalya nnyama yange. That's why bwe tukebera once one confirmed positive, there and then you should be enrolled on art. Bakebedde ne bakonfaminga nti olina akawuka ka Mukenenya, tewali kuwannaanya kayosa obukugu bwonna ngamba gwe kansala. Kozesa amagezi gonna ge wasoma. Yagalisa omuntu otandika eddagala. Lwaki? Tukebedde nga akyali namuko kali ku mbavu. Okitegedde? Aina kawuka. Tetwagala kawuka kano kakole emize kaleete ebitaleeteka ate mu mubiri gw'omuntu. Kati ko kye kakola, jjukira kakola effujjo kalya. Bw'olya kyekidda ku ggwe. Bw'omala okukuta, bw'omala okugafuna, sebo bwenyagala tonnagendawo ogende manju. Ogende manju. Banange abantu mwena abatugoberera n'abasawo abali ku mukutu guno bino mbiyige mu bigamba abantu. In counseling tetwogera client kyayagala. Era client nze mugamba sigenda kwogera kyoyagala kuwulira, ngenda kwogera ebituufu wadde binyiga. Ogenda kwogera bye nnina okugamba, so si byozza okuwulira ebituufu bye bikusanyusa. Oyinza okugamba you're very smart. For real, you're very smart. Naye obanga toli smart, era nja kugamba nkugambe esaati eyo nnungi, but you're not smart. Okitegedde? Nemekusudia kati kagamba amazima nti mukwano gwange esaati nnungi nnyo, giyiseemu pass ojja kuba smart. Kubanga si buli akoba ekikalu nti abeera smart, no. So kati counselor gamba client ono nti ngenda kugamba ebigambo ebituufu by'olina okuwulira, so si byoyagala okuwulira. Ngenda kugamba ebigambo by'olina okuwulira, by'olina n'okumanya, so si byoyagala okuwulira.
kati client atuulaawo ng'alindiridde ebinyiga bw'amala bituukako ebinyiga kati ojja owumbewumbe okubirire wadde bibadde byokya nnyo naye empoza yaabyo yeeno bikyasoboka subi likyaliwo ddagala lya bwereere tukyasobola oddifuna kekali manageable exactly okay lwe tuli wali kati nti kalya ku mubiri gw'olya mmere neyingira munda bweyingira munda emmere eno ezimba omubiri gwo bwemala okuguzimba ko ne kaswama kulya mubiri gwo akasimbye kabina kasimbye ku mukono kasimbye ku kyenda yes kalina obukira kati obukira kuli amanyo kwe kaliira mu bigamba abantu HIV and AIDS is real muve mu katemba temugamba abantu ojja kuba bulungi middagala lino mira mu budde abimanyi byonna but what is the kinyusi ekyokuba nti amira ddagala mu budde obwo lwaki alina kusussa budde obwo okitegeera so kati kana akawuka bwe kajja munda ko tekatta kalina mikwano gyako Senoga initiative ali in partnership with Islam benyinza okuba nkwata mikono Islam n'akwata amagulu okitegedde bwe kalya kafuluma pupu munda mugga mulimu toilet kafuluma munze kadugazanze exactly